nti gwafuuka ddi omusango eri bannayuganda obutawagira political party eri mu buyinza ogutuusa bannayuganda abamu okubeera nti battibwa, okutuusa bannayuganda abamu okwangamuka mu nsi yaabwe ne balekawo famire zaabwe ne badduka mu ggwanga ng'ensonga ebaddusa kubanga bavunaanibwa obutawagira political party eri mu buyinza. Gwafuuka ddi omusango guviirako bannayuganda abamu okutuuka okubula ne babulira mu nsi yaabwe Uganda nga tebalabibwako okumala emyaka n'emyaka. Gwafuuka ddi omusango eri bannayuganda ogutuusa abannayuganda okubeera nti bassibwa emyaka egiri mu 3 mpaka 4 nga tebalina musango gwonna gwe bavunaanibwa, nga ne baba baleese mu kkooti bava mu kkooti z'amagye nga ate ba civilian, ekintu ekimenya amateeka ga eyo ye Uganda. Mukadde kane takyalina mukulembeze wabula erina mufuzi, kubanga omufuzi ye muntu avaayo ng'alagira bulagizi ngambye kino kikolebwe bwe kiti, gundi ngambye nti aveewo attibwe. Lwaki gundi tawagira NRM? Oyo mumunoonye mumutte. Lwaki gundi awagira Robert Kyagulanyi? Oyo akwatibwe asibwe. Oyo abeera mufuzi. Wabula omukulembeze oyo yateesa n'abantu bakulembera nti abange ku kigenda maaso mu ggwanga ekiwamba abantu tukiwulira, naye amazima tekirina nnyo obukakafu bwakyo, wabula tukola okunoonyereza nga gavumenti tuzuule ekituufu ani awamba abantu baffe. Era tugenda kuzuula abawambibwa singa tunaakizuula bwe babateeka. Tugenda kubanunula bannayuganda mubeere bagumu. Oyo aba mukulembeze kubanga aba ateesa n'abo bakulembera. Kyenkugambire nti Uganda tekyalina mukulembeze wabula erina mufuzi alagira obulagizi era alina obuyinza ku bulamu bw'abo bakulembera, nga yasalawo nti gundi ateekwa okuba omulamu olwaleero, gundi ateekwa okuba nga yavuddewo dda. Kati Muhammad Nsereko olwaleero avaayo akaaba nti abaana ba National Unity Platform bavuma nnyo. Ne weebuuza nti abavuma gwe bavuma ani gwe baali bamenye eggumba nga kivumo kye kimumenya eggumba? Kyagamba nti okuvuma kubi nnyo nnyo okusinga okutta, oba okuvuma kubi nnyo nnyo okusinga okuwamba okubuzaawo, oba abavuma bakyamu nnyo nnyo okusinga abo abali omusolo gwa bannayuganda ne batakola ebyo bannayuganda bye baweera musolo. Ne babeera nti eggwanga liri mu katyabaga ke lirimu olwaleero naye nga bannansi bawa emisolo, kyokka tebamanyi kituufu kiki kye gikola. Abo bo abali emisolo gya bannayuganda ne batagikozesa kye giteekeddwa kukola, bo balaba nti balungi nnyo okusinga ono avaayo n'ayombako n'avuma omuntu olw'obusungu bw'aba mulinako. Kubanga omuntu atuuka mu mbeera evumya munne kitegeeza kiba kimuyitiriddeko naye nga kyalina okukola okwekkakkanya obusungu kuvuma. Wabula abali mu buyinza bo obusungu bwe bafuna, kwata emmundu genda omukube oba kwata obutwa bumutwalire. Tukirabyeko Honorable Ssegirinnya olwaleero ali mu ddwaliro apookya n'ebirwadde ebimubala embiriizi, naye nga yakakasizza nti yalya butwa. Naye ng'olowooza ensonga yamuweebutsa obutwa nti muliraanwa we ye bumuwa bayombera ku mwenge. Abaabumuwa be bali mu gavumenti be bakulembera eggwanga lino. Kati Muhammad Nsereko bw'obanga okyanenya abavuma, sooka okyuka otunuulira ate kubatta. Sooka okyukira abo abatemula, abawamba, ababuzaawo ne basiba bannayuganda nga tebalina misango, nga n'olwaleero tebabasaliranga wabula bali mu kkomera bamazeeyo emyaka n'emyaka. Abo bo olaba nti kyebakola kye kituufu oba bo balungi nnyo okwawukanako n'abaana abavuma? Bakoze mu busungu n'obukambwe obungi ennyo. Yabadde mpanvu naye olina ekigambo kyewagambye nti obutawagira political party z'abantu abamu tekibawa ddembe okubeera nti bavana abayisa butinga ne mubaleka ne bagenda mugenzi. N'ekyobutayita mukulembeze waabwe nti mukulembeze nakyo tekibawa ddembe lyakubawo kubavuma. Oba kitegeera kituufu nnyo ekyoyogedde okuvuma, ng'ovuma omuntu olw'okuba nti tawagira political party gy'owagira kikyamu, era nange nze nnyinagira naawe sikiwagira. Era ne bwoba okebedde ku peegi yange oyinza n'owuliza vidiyo zange oyinza otabulamu nga nina gwevuma oba okutawagira political party gyenkola ki gyempagira. Naye naye ngaawo wennyini bwe nkusabira naawe otubuulize bannannyini political party efuga eggwanga lya Uganda nti gwafuuka ddi omusango eri bannayuganda obutawagira political party eri mu buyinza ogutuusa bannayuganda abamu okubeera nti battibwa,
okutuusa bannayuganda abamu okuwangamuka mu nsi yaabwe ne balekawo famire zaabwe ne badduka mu ggwanga ng'ensonga ebaddusa kubanga bavunaanibwa obutawagira political party eri mu buyinza. Gwafuuka ddi omusango guviirako bannayuganda abamu okutuuka okubula ne babulira mu nsi yaabwe Uganda nga tebalabibwako okumala emyaka n'emyaka. Gwafuuka ddi omusango eri bannayuganda ogutuusa bannayuganda okubeera nti bassibwa emyaka egiri mu 3 mpaka 4 nga tebalina musango gwonna gwe bavunaanibwa nga ne baba baleese mu kkooti batwala mu kkooti z'amagye nga ate ba civilian, ekintu ekimenya amateeka ga constitution y'eggwanga Uganda. Era gwafuuka ddi omusango eri bannayuganda ogutuusa bannayuganda okubeera nti bakwatibwa ne bateekebwa mu torture chambers ne babatocalinga mpaka ku death point nga bala bakakwenza n'abalala abatocalingibwa mpaka n'olwaleero. Ekyo kibuuzo kyaffe nga bannayuganda naffe tukibuuza ggwe okitubuulize abo bannanyini pate efuga eggwanga lya Uganda batubuulire gwafuuka ddi omusango. Abannayuganda okuvaayo ne bateeka eddembe lyabwe mu nkola constitution lyebawa ery'okwesalirawo okwagala n'okuwagira gwe baagala, gwafuuka ddi omusango mu ggwanga lya Uganda. Nga naye bw'obuuza nti gwafuuka ddi omusango omuntu obutawagira political pattern ziri endala abantu ne batandika omuvuma nga bamufuna n'obutaziwagira. Naffe ekibuuzo kinyi kyetubuuza gwafuuka ddi omusango ogw'abannayuganda obutawagira political party eri mu buyinza ne batuuka n'okubeera nga abamu battibwa n'okuttibwa nga babalanga butawagira political party eri mu buyinza. Ekyo kwenkyogera nti okimanyi nti essaawa eno abasibe abali mu kkomera be baleeta mu kkooti y'amagye buli luutu bwe babaleeta. Abasibe abali mu makomera abatawozesebwa kati emyaka 4 okakasa bunyo nti mulimu wa kibiina kirala yenna, mulimu ba NUP. Gwafuuka ddi omusango omuntu okwagira NUP mu Uganda. Bwe tubala abantu abazze bawambibwa ne babuzibwa nga kati tebalabikako, omusango gwe babavunaana ogwatuka okubabuzaawo ne famire zaabwe nga kati zikyabonera tezibalaba. Bw'ogenda obbanonya temulimu wa political party efuga Uganda wadde n'omu, kubanga juzi baali baturipotingira bwe bawamba emukono chairman w'ekyalo yagamba nti waliwo ababiri bababuze babula ennaku 2 bamala ne babatanga, waliwo akubye essimu n'alagira ababatutte nti abo ba NRM mubate, era bo ne babata ne badda ku kyalo ne basigaza bali abalina omusango ogw'okubeera aba NUP. Naffe taata tukubuuza gwafuuka ddi omusango omunnayuganda okuwagira NUP. Oba kitegeera paalamenti gy'otuulamu Oweekitiibwa Honorable mulimu sayidi y'abanno babaka bana ba paalamenti abatakyatula kati wiiki ezigenderedde ng'ensonga eyabaviirako okuzira paalamenti ogituulamu baagala gavumenti eveeyo ebalage abannayuganda abaabuzibwawo kati emyaka 3, 4, 5 bali luddawa famire zaabwe zibeetaaga ne batuuka n'okuba nga tebakyatula mu paalamenti. Ekyo kimanyi bulungi. Ng'omunnayuganda alumirirwa eggwanga lyo Uganda ne bannansi banno abannayuganda, bw'olowooza ekyabanna okuba nti bakyatula mu paalamenti si kyekyalisinza okukwatako ennyo era si kyewaali badde ositulirako eddoboozi lyo. Olowooza nti abaabuza abantu bano abatuusa ne paalamenti okutuuka sayidi emu okubivaako ebyokutula mu paalamenti si be beetaaga okuteeka akakazito bakomyewo abantu bano bannamu basobole okukoma mu paalamenti mutuule nabo. Oba kitegeera muganda wange. Ekyokubiri, waliwo embeera nawe gy'olabanga omuntu n'okozesa amagezi go ng'omuntu bw'ogeraageranya okuvuma n'okutta. Olowooza kyekisinga obunene ku bibiri, era obanga oli mwenkanya nga ekyetaaga okusooka okuvumirirwa, kyekyetaaga okusooka okulwanyisa, kyekyetaaga okusooka okusitoopingibwa ku bibiri: okuvuma n'okuwambibwa kw'abantu, n'okulugunyizibwa kw'abantu, n'okuttibwa kw'abantu, n'okubuzibwa kw'abantu. Kyekyetaaga okusooka okuyimiriza, kubanga eno eri ezzambi limu lye mubavunaana aba political parties endala kuvuma kwokka. Naye ate be bibatuusibwako ku sayidi ya political party eri mu buyinza byo bingi. Eno waliwo kimu kuvuma, teri kirala kyemubavunaana, mubavunaana ekintu ekikuvuma.
naye ate bo bye babavunaana bingi babavunaana okutta bannaabwe babavunaana okusibira bannaabwe obwerere babavunaana okuwamba n'okubuzawo bannaabwe babavunaana okutulugunya bannaabwe ne batuusa okubalemaza abamu ne babalaba n'okubalaawa ebyo bingi bo bye babavunaana naye mwe mubavunaana kimu kyakuvuma olowooza nti nawali ebingi ebivunaanibwa si weetaaga okusooka otunulamu ennyo n'okunyigiriza ennyo ebingi ebyo ebivunaanibwa banegale babavunaana bisooke bigonjoolwe then tudde kukuvuma kuno kubanga ko kwangu oba kitegeera ekyokubiri muganda wange sisuubira nti olinayo omuntu yenna alina olubale nga yalufuna lwakuba bamuvuma naye eriyo abalina embale nga bazifuna lwakutulugunyizibwa sisuubira nti eriyo omuntu ayinza okulaga omwana we entuumo y'ettaka nti awo twaziikawo kitaawo naye ate bo balina abaana bamulekwe basobola okulaga entuumo y'ettaka nti awo baziika Yasini Kawuma gwe bakubira essasi mu Arua basobola okulaga abaana ba Frank Asendeza nti awo twaziika tata wamwe eyatomera emmotoka ya poliisi oba kitegeera basobola okulaga abaana ba Muhammad Kanatta ne John Bosco Kibalama ebifaananyi bya nti ono yitaata wammwe nti political party eri mu buyinza we yabuza nakati tuddangamu mulaba nga n'atukakasa ekyo nti be bamubuza yali prime minister avayo n'akakasa nti be bamulina naye tetuddangamu mulaba kati emyaka egi ena eriya alina obulumi bw'ekivumo nga bwenkana okufiirwa omuntu bakitegeera muganda wange ekyokuddamu kiri nti taliyo ekirala abantu bano abavuma lwaki tosooka ne weebuuza ti naye bano abantu bavuma lwakuba tebalina mpisa oba waliwo ebibakolebwako ebibanyiza okutuuka n'okwekya bavuma abantu watyanga abantu bano ekibaleetera okuvuma bamala kulaba nga okusinza ku bikolobero ebibakolebwako tebalina busobozi bwa kwesasuza babakolako bikolobero tebalina mmundu tebalina makomera tebalina makooti mwe bagenda kufuna bwenkanya tebalina gye bagenda kuwa poliisi bagenda kuwako bafune bwenkanya ne balaba nti olw'okulemererwa okwesasuza bano ababatuusaako ebikolobero ng'ekinene nnyo kye bayinza okukola mu bunafu bwabwe kubavuma nga balaba nga kye bayinza okukola watunuddeko ddala wavuddeyo kinoonyezaako weebuuze nti naye bano abantu lwaki bavuma bwe batyo bwe baali nti nedda lwaki kati bali bwe batyo nti ebikolobero bisusse okubakolebwako ebikolobero bisusse obungi okubakolebwako bwe busungu obwo obaviirako okuvuma nga bo balaba nga mu bunafu obwo kyebasobola okukola okwesasuza abakolako ebikolobero ate gwe novayo noonenya bano abali mu kwerwanako olw'ebikolobero ebikolebwako n'otavaayo kunenya babakolako bikolobero bibatuusa kwekyawa ne batuuka n'okuva mu mbeera batandika okuvuma ne mu buyita obusiiwufu bw'empisa oba kitegeera ekirala muganda wange oli musajja musiraamu mu busiraamu tulinamu ebintu bibiri waliwo ebikolwa ebiri makruuhu n'ebiri haramu kati tulidda ku saidi y'obusiraamu tugambe nti zino political parties endala ezibavuma ekikolwa kyezikola ekyokubavuma kiri makruuhu bwe bubanga busiraamu ekyo kiri makruuhu kitamwa era kinakuwaza si kirungi tetukiwagira kubeera nti kikolebwa oba kitegedde kati ate eno political party eri mu buyinza ebikolwa byekola ku bano aba political parties endala bwe buba busiraamu ate byo biri haramu kubanga ekiri haramu mu busiraamu kyekikolwa kyonna kyokola nga kimenya amateeka nga tekikkirizibwa kukolebwa muntu omuli okutta haramu okulyaza amaanyi abantu n'obasibira okole nga tebalina musango haramu okukwata abantu n'obatulugunya paka ku pointi y'okufa haramu okuwamba abantu n'okubabuzaawo awatali musango gwonna gwe bavunaanibwa haramu kakati seeka wange muganda wange Honorable Muhammad Nsereko gwe ng'omusiraamu ng'oyagala okutereeza obusiraamu olina kufokasinga nnyo ku bakola makruuhu n'oleka abakola haramu bo bagende mu maaso ne haramu waabwe nga ndowooza nti bwe kuba kutereeza busiraamu twandisose nitufokasinga ennyo ku bana abakola haramu kubanga omukozi wa haramu kyangu nnyo n'okukola makruuhu bano bennyini abatulugunya abantu n'okubatta n'obbasiba n'obbabuzawo n'obbawangangusa mu ggwanga n'okuvuma bavuma gwe tomanyi nti balina abavumi abakyasinza okuvuma mu Uganda singa tuleeta ttiimu y'abavumi abali ku saidi
y'abakulembere y'abafuga eggwanga ne tuleeta ne ttiimu yaabwe emuyita abavumi ku sayidi yaabo abanyigirizibwa olowooza abasinga ovuma bali ku sayidi ki tolaba ndi seeka tola ndi wanyigiriza nnyo weekubidde nnyo sayidi kubanga bali abakozi ba haramu ne makuruhu bamukola abanguyira okukola buli muntu akola ekikolo kya haramu n'ekindi makuruhu kimwanguyira okukola naye omuntu bw'ava ku haramu kyangu nnyo okuva ku makuruhu kyendegeeza nti omuntu bw'ava kukola ebikolwa ebimumenyi bw'amateeka ne bino ebinakuwaza abantu oba ebibanyiiza ng'okubavuma ng'okubawemula byangu bivaako kasita ava ku biri ebikolobero by'okubatta kubasiba kubabuzaawo kubatulugunya ebyo bw'omusooka n'ofokasinga ku oyo n'omulubuulirira n'abireka onaakola ebinakuwaza ajja bivaako mangu nnyo kubanga bino ebinakuwaza bikola lwabiri ebikolobero bimukolebwako kategedde akantu ako abampuliriza bayinza obutabitegeera bino ebyamakulu osimanyi haramu naye nze nkimanyi nti muganda we gwenjogera naye byenjogera abitegeera bulungi ekira muganda wange tulina kiyitibwa sunna ne faruda oba okitegeera ekintu ekiyitibwa faruda mwabatuwuliriza kyekikolwa ekyolina okukola nga kyabwatteeka nga kikakatako kikola nga bwotakikola ofuna omusango kati bwe tuba nga tugeze ku gavumenti nga tutenga busiraamu ebikolwa ebigikakatako okukola ebyobwetteeka gyeri mulimu okuzimba amalwaliro n'okugateekamu eddagala bannansi bajjanjabibwe bulungi ekyo kikola kyabwatteeka eri pati ekulembera gavumenti ekulembera eggwanga ekyo kyagaana bakivaako okuzimba amasomero amalungi abaana b'eggwanga basomesebwe bulungi kyabwatteeka eri political party ekulembera eggwanga bakyagaana okukola enguudo n'okuzimba ebibuga n'okuteekateeka ensi ebeere mu mbeera y'abannansi okubeera tebeeyagalira mu nsi yabwe negyenyumirizaamu babivaako buli omwaka babukaaba ensi ye oba okitegeera ate ngaokimanyi bulungi ekikolwa ekiri faruda bw'okikola ofuna empeera naye bwekakutanda n'okireka ofuna omusango kati empeera ze bafuna gavumenti bwekuba busiraamu nti omusiraamu bwakola faruda tugeze nti bwezimba amalwaliro negateekamu n'eddagala bannansi ne bafuna obujjanjabi obulungi nga bajjanjabibwa ne bawona bulungi gavumenti efuna empeera kizefuna bantu kujagala kugikkiririzaamu n'okugyesiga bwelwanyisa enguzi obutemu obubbi obulyazaamanya impunity byonna n'ebirwanyisa n'obusosoze mawanga mu ngabana y'emirimu n'ebirwanyisa n'ebijjawo eba ekoze ekiri faruda era efunamu empeera kigyefuna bantu kujagala kugikkirizamu nakugyesiga oba okitegeera bwe balekeraawo ebikolwa by'okutemula okuwamba abantu okubabuzawo n'okola baba bakoze ekiri faruda era abantu bafuna empeera eri abantu bye bakikoledde kubaagala kubeesiga nakubakkirizamu ng'abafuga eggwanga singa olekayo okukola ekikolwa ekiri faruda ofuna omusango era obonerezebwa mu ddiini yaffe y'obusiraamu kati political party efuga uganda bwe baba busiraamu bwe bava ku bikola ebya faruda ebyobwetteeka gateekeddwa okukolera abantu omusango gwe bafuna abannansi gwe babavunaana gwe guviirako bannansi okubavuma